bino ebibiina nga United Nations g'omuntu ali mu Africa nawe mukulembeza ali mu Africa yeefudde omusiru kyenjagala otegeere kye kino kiri nti bino ebibiina kati nga United Nations IMF simanya World Bank simanya World Food Program ebyo ebibiina bana abantu the reason as to why babikola after World War oba babiteekawo after the colonialism inti basigale nga balaba ba evaluatinga amaanyi gaabwe kumwe okitegeera bakozesa ebitongole bino byennyini bye mulimu bye mukuŋŋaaniramu because they actually really want you to be there because these are not organizations, they are not operational nga temuliimu kuba bwe muba temuliimu bibeera tebiriiwo tebiba tebiina makulu newe baba basobola okubayita ne babakuŋŋaanyaawo nga bye mugenda okuteesa byonna tewali kye bagenda kukkiriza lwaki mukyagendayo that is actually the simplest question nga naawe ovuddemu in fact ovudde mu nsi yo oli mukulembeze ozze ne idea yo ogiteesezza naye ng'okimanyi nti America weba tegikkiriza China weba tegikkiriza Russia weba tegikkiriza India weba tegikkiriza tegenda kuyita okitegeera tegenda kuyita kiki ekikutwala mu United Nations okutuuzaayo akabina what is taking you there then ekirala issues ezibakwatako where you know that you have no actual say why do you still go there for instance tutunulire kino ekintu in this perspective inti olwaleero the majority in the United Nations gendo owachinge summit eno the majority in the United Nations are saying they want a ceasefire, they want a two-state solution, they don't want the war to escalate in the Middle East. Tutegerekese bulungi. So are the people abali wabweru abekalakasa mu New York buli wamu mu America na mu sendala n'abantu abali mu ggwanga lya Israel abekalakasa so are the people bebayita abatujju aba Hezbollah aba Yemen aba Houthi aba Hamas ekibalwanya nabo baagala nsi yaabwe ng'eri sovereign okitegeera yeetwala nga yokka okitegeera baagala nabo ceasefire baagala mirembe eri abantu aba Palestine ekikwewuunyisa nti bano abantu bali wano kubanga bateesa America ne ba allies baabwe naye nga bakyawa ebyokulwanyisa eggwanga erirwanyisa bakyawa ebyokulwanyisa mu Ukraine bakugamba tebaagala lutalo lubeere mu Ukraine bakyawa ebyokulwanyisa Israel bakugamba tebaagala lutalo mu Middle East okitegeera the stupidity surrounding that entire organization should be enough to make you understand that you do not need to be there. Nete tumanyi lwaki musigala mugendayo. Okitegeera saawa zino byemuli the majority of leaders in the United Nations agree with the people they are calling terrorists. Nga saawa zino Israeli eri mu kuba bomu. The majority of the people in the United Nations Security Council agree that Israel is committing acts of genocide. The International Criminal Court of Justice weyayisa ensala yaayo egamba nti Israel is suspected okubanga ekola ebikolwa eby'obutujju. They were very quick to dismiss America ne ba allies ba America ne Israel. However, bali bagipressurizinga okubanga ba indictinga president w'eggwanga lya Russia. Kijja kitya
inti president w'eggwanga lya Russia mukubiriza nnyo International Criminal Court of Justice ne ICC okubanga bamusaaka emisango ate we bagissa k'omu ku mmwe temukkiriza. Kijja kityanti omu ku mmwe bw'aba akozesa, there is what they call white phosphorus. White phosphorus is referred to as a chemical weapon. Bashar al-Assad, America yalumba Syria, yasindika abajasi mu Syria ng'eyagala basuule government ya Bashar al-Assad nga bamu accusing okubanga akozesa chemical weapons ku bantu be. Chemical weapons saawa zino ze zimu nga kyenjogera wano ne United Nations Security Council, they agree with me inti Israeli ezikozesa kuba Palestine yazibakozesaako, ezikozesa mu Lebanon ku bantu ba Lebanon era ekyazikozesa paka nakati. Naye bwe kituuka ku Israeli, Bashar al-Assad baali baagala kujjako gavumenti ye. Iraq baagendayo ne bajjako gavumenti nga bawaayiriza n'okuwaayiriza, ne bajjayo ne president wa Iraq ne bamuteeka ku kalabba nga bamuwaayiriza mbu ayina sigamba nti yali akozesa mbu ayina weapons of mass destruction, ayina chemical weapons. Saawa zino eggwanga lya Israeli, the very stupid organization gye bayita United Nations n'obwana bwayo bebakkiriza ekintu ekyo okubeerawo. Ne kino Israeli kyekola bakkiriza nti kikyamu, bakkiriza nti ekozesa chemical weapons oba weapons of destruction lwansonga nti of mass destruction, lwansonga oyo white phosphorus wakugwa ku mubiri akwokya paka ku ggumba, buli kyagwako ati okyalinga acid. Bakkiriza nti ebikozesa onfuna bulungi. Those are acts of terrorism. They agree with me, that is their law bagakola sinze. Bakkiriza nti Israeli kyekola amounts to a genocide in Gaza. But as long as they are a particular group of people, a particular colored group of people, okitegeera bwe baba bawalabu kiri okay, bwe baba baddugavu it's okay, bwe baba abayudaaya nga be battibwa oba abazungu alla ekyo kive. Era United Nations Security Council ekiyisa mangu, UN etula ne bakiyisa mangu ne bagenda. Ofuna bungi, it is a declaration of war. Saawa zino Israeli yakatta abantu abasukka mu 15 mu Lebanon. Lebanon ndooza buzinga bwe yakasindika mu Israeli bwakatta abantu nga abatawera na 10. Naye Israeli kyeri mu kukola saawa zino is invading another sovereign nation ngeyagala nga ejipushinga into war, okugazya olutalo mu Middle East. Kye bali mu kuyimbirira mu UN awo abakulembeze abatumba ava batudde omwo mbubo tebakyagala kibeerewo, tebagala lutalo lugaziwe, naye ngeno we bagiwe ebyokulwanyisa ne ssente. Naye abakulembeze mu Africa beesitudde ne bambala obukooti ne bagendayo, bali eyo bali mu kusumagira amalusu gabayitamu, bali mu kuteesa ebintu bye bamanyi tebigenda kubeera implemented, tebagesobola bikkiriza. Biri bitongole bya bazungu. Why do you go there? You know it. Izi nsonga zaabwe muzibalekere. Same applies to the Arab nations. Lwaki zigendayo? The world today yeetaaga okutegeera amazima agali mabega wa bino ebibiina. Bino ebibiina ekibayisa ensi zonna ne mujja ne mukuŋŋaanirawo ng'abasiru kulaga maanyi abo ba imperial masters, kulaga kwekakasa oba bakyalina amaanyi kummwe oba bakyabafuga oba tebakyabafuga. Lwansonga we all know nti bye mugenda oteesa tewali kye bagenda kuyisa.